ennaku nzize wano obuyinike bwa kitalo nnyo nze omuntu owa wansi nga nze obulamu bwange nze ndi Namwandu nga bwendi bba wange yafa 2016 ne bamutya mu luguudo olwo lw'Emadisemba bule Kabanda olwo ne bamukuba ne bamutta n'andekera abaana 9 abaana 9 bamukuba accident yange emmotoka ziri mu oluguudo emmotoka neetema ekkuba nesigala wangi bba wange yafa 2016 ng'oluguudo lutandi balulima yafa accident n'andekera abaana 9 abaana abo 9 sirina bwasiizi yandekawo gweda zaali mu kkuba ennyumba nesigala mu bbanga egenda kunkuba n'abaana mukumbalira tebambalira sente zimala kuzimba nnyumba ab'oluguudo bennyini abayunula nentamba nengenda yunula emirundi 20 nengenda nakaba kuyunula nene ku ssaawa yali emyaka 7 ntambulira Sente tebazinsasulanga kubanga abo 9 asooka first born bambalira obusente butono butasaana kuzimba nnyumba era tebabumpa $10,000 tebansasula n'abaala bangi ekatisa yaliyo owekitiibwa pulezidenti omwana asooka mpakasa mu byalo nemperera abaana abo mu bukazi nga bwendi kati ayobale mbaka wa parliament kwatagana n'omukyalo oyo owekitiibwa Sente newola musente mu bbanka mperera abaana endwala emyezi 6 ne kasiyena buyambi sasula bbanka kale naye bale ogw'omulimu gwo lwadisitulikiti Gomba naye mbadde njagala ebyobusuulu katono muwala wange aleese ebyokusasula obusuulu bwenduko obusuulu Your Excellency nga bwegambye balandiroodi tebakkiriza omuwala wa yeero ow'ekofiira jangu Your Excellency nakamya hali ekyalagisi wa Gomba ku nsonga y'obusuulu tulina ekizibu wano Gomba bannannyini ttaka bagaana busuulu Your Excellency ate ne bamala ne basiba ebibanja by'abantu tebitukwatako bw'abatakkiriza agende abantu baffe mu kutya ne bakola endagaano n'omugagga okugabana ettaka mu kunyigirizibwa endagaano ziri mu mateeka Tata mbadde nsaba teziri mu mateeka. Don't waste my time. Okay, Nakamia, you go and sit down. Let me hear the story. Balina n'enkola endala nga batuweesa ekkanzu n'akugamba nti buliiko olina okusasula $1,000,000 abantu ze batasobola kufuna ssebo ekakasa nti nno owadde ekkanzu deri oluvannyuma ate obusuulu ne babugaana tebasobola bamenya amateeka abo. katubakolere kisebo taata katugwani nani agaba andika muwala oyo njagala ampereza obujulizi come. Yes, since the president was getting the response from the public about the nominal figure called Busuru for tax on the land. Yes, sir. You listen, you people. The rent to be paid is 10,000 shillings per year. That's what was decided by the Gomba local government. Abegomba muwulirize President abagamba. President agambye nti olukiiko lwa district bwe lwatuulwa Gomba mu buyinza obwaluweebwa lwasalawo nti obusuulu bw'e Gomba
ekibanja oba kyenkana ki bujja kubanga basiringi $1,000 buli mwaka. Ezo olukiiko ze zasalawo. And that rent is approved by the Minister of Lands. Era olukiiko lwe lwamala okutuula ekiwandiiko ekyo baakiweereza ku minisitule y'ebyottaka. Ekiwandiiko ekyo kirimu siringi $1,000 okusasula obusuulu era minisitule y'ebyottaka yakiteekako omukono. I kept that power in my hands as President of Uganda. Era amaanyi agakwatagana n'ekyo gali mu buyinza bwa President. Because I made sure that even the district has no power to independently determine the rent. Era olw'okuba President yakimanya nti oluusi wayinza okubaawo disitulikiti ezeeko baana okunyigiriza, n'agamba nedda buli ssente zonna ze bajja ku muntu w'ekibanja nga zisukka mu $1,000 ogw'obusuulu obwakkirizigibwako, ensimbi ezo zonna zirina okuddizibwa omuntu gwe zaggyibwako ow'ekibanja. Evictions are illegal. Ekyokubiri, okugoba abantu ku ttaka tekikkirizibwa, kimenya mateeka. And maybe what we need to resolve in our NRM caucus. Ndowooza kyetugenda okubaganyako ebirowoozo mu bukulembeze bwaffe obwa kabondo ka Parliament mu Parliament. Caucus. Yes, sir. Is to provide that if the landlord does not accept the rent is paid to the sub-county and kept on an account. Kati President walaba omuwaatwa we wano. Nga bwe mwogedde wano muga nti balandlord tebakkiriza nsimbi za busuulu. Kati President agamba agenda kutuula n'olukiiko lwe naye ekyalowooza ekiteeso kyagenda okubawa nti landlord bwe batakkiriza busuulu, obusuulu buno butwalibwe ku ggombolola ewa ggombolola chiifu mwe mbusasuleyo, oba bunonayo oba tabunonayo naye mwe mbenga musasudde. Very good. Yes. So all this suffering is because of not doing what is in the law. President agamba nti alaba obuzibu buno bwonna bwali bwanogebwa dde eddagala kuteeka, naye ekireetera okuba nti wakyaliwo obuzibu abantu etteeka baliisaamu olugaayi. Thank you very much. Katonda awongere n'egomba. President abeebazizza mwenna, tweyanza nnyo tweyanzeege, amaliriza katumukubireko mu bugalo ng'amaze okwogerako eri ffenna bannagomba. Mwebale nnyo, mwebakire ddala. Thank you, Your Excellency, for the timely messages you always deliver to your people. We are proud of you, Your Excellency, and your legacy will always be remembered. Your Excellency, and with your permission, allow me to invite the Honorable Minister of Lands,